oyogera ne Haji akugamba kinti bwava mu komera akoma wabike Hajati Zulu omukwano n'amaziina oba agamba ayimba y'abakatoliki eyamboneredde twaliko ekigeeyo Haji ng'agamba mboneredde ali ku ssaala y'abakatoliki ebyo nnaku bisekerwa abatulaba ayimba mboneredde akuba gunsingidde ddala ate kyatumalamu amaanyi ebyo yabyogera tannaba kuyita mukazi ono bebi yamuyitako ne bebi bwe yajja ku kooti ekajjansi abantu sika tebamutte bussi tewalaba abantu nga beekalakaasa gagamba oba Haji aliko ki ati tetunnaba mumusomera dduwa kumugja ku Mashaya Twin omukazi oyo osubira alimu obulogologo kukusinziira ku bikolwa ebiriwo Haji engeri gyalimu gye bamubembekerezaamu si kituufu kukkiririza mu Mashaya Twin naye Haji bamuzingako dda Haji yeetaaga kusabira bamuzingazingako yeetaaga kusabira so naye nga ku mbeera ebadde mu kkooti olunaku olwaleero Hajati kyenkana asigadde mu bbanga tabadde nabamubugiriza ate olwo gwempulira kitone simanya Hajati kitone abadde yeemumotta bwemumusi ate oyo omukyala okuzzaako katono nnyo nze nina ensonga zino ngenze nzigoberera okuva lwe zaateekebwa mu kkooti y'abantu abantu bonna abawolereza Hajati mwana wattu ebikolobero byabwe bw'ogenda okubinoonyerezaako si bantu balungi bonna kubanga nabo bazze bakuba abasajja bakozi ba bikolobero kati oyo kitone ye Nalongo Kitone ndowooza Nalongo Kitone nkuweeko ka information akamukwatako kagaana mwana wattu lwaki nkugamba nti nno bonna ogenda obatunuulira abawolereza abali ku sayidi ya Hajati beewuunyisa bakwasa ennaku Nalongo Kitone yayayuka wa myaka 13 ndawa nga Nikoolo butereevu oyo gwolaba Nalongo Kitone yayonoona abaana ku kyalo nga yabakulemberamu okubatwala mu biduula ku myaka 13 n'abagemulira abasajja ne batandika okukuba ebiduula nga ye kyalo kyekyo gye yabeeranga sayidi awo Masaka awo nga yawona siriimu oyo omukazi munnange ate kati azze buto nazirwanako oyo alwanye entalo z'otamanyi muwendo ez'omubuliri kakulumu entalo z'obuliri akubyatirale bazuka era ne bw'omulaba adiringera mu ddagala ewaabwe amasabo mangi ewaka ekituufu oba yayambako ono okuloga Haji simanyi naye nga kituufu ewaabwe Nalongo Kitone oyo omanyi kitawe yamuzaala omwana omu balabi ba Kwezi Media Group ne Megatron mbaniriza nnyo mu programu yaffe olunaku olwaleero tuli basanyufu nti nno tufunye omuntu omutuufu yennyini azze okutubuulirako ebyo ebikwata ku Haji Ali omukyala Zuura gwali mu kutambuza akannaginaji ndeetedde ddala muganda we atunnyonnyola olwali wabadde mu kkooti nga bintu bitambula neŋŋamba nti akansala amagezi gonna tuyinza obutafuna baffe wano kadde ku kkooti kwogera kamuleetere ddala mukyaze atubuulire ebikwatagana ku Haji Ali n'omukyala Zuura ssebo sooka obuze kuba tulaba abatulaba mwenna ku mikutu egy'enjawulo tubabuuzaako assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu kansuubire muli bulungi ebintu ebigenda mu kkooti mbirabye gwe nga muganda wa Haji ali mu kunyigirizibwa oba Haji yakola ensobi oba teyagikola kubanga tetujja kusalawo mangu nga kkooti tezinnasalawo gwe mu kulaba wakati wa Zuura ne Haji ne kkooti ebigenda mu maaso kiki ky'oyinza okuwa abalabi baffe abalabi baffe kyensookera ddala okubagamba twagala bakkirize nti twagala obwenkanya bwa Nisha omwana ono omuwala omwana oyo omuwala kubanga yakabasanyizibwa omuntu atannategeerekeka Hajati Zuura n'alabika ng'akiteeka ku Haji naye nga bw'ogenda okutunuulira
ebiri emabega wa Ajati Zuula yes alina ensonga z'endala era Ajati Zuula twagala nnyo amazima gaveeyo ensi etegeera ani yakabasanya omwana Ajati Zuula mwennyini nnyini ayinza n'okuba nga y'omu ku baasooka okutunda omwana oyo mukabasanya. Kati Haji omwana kituufu yakabasanyizibwa omwana lipoota ya poliisi eraga ey'abasawo anti era ya poliisi lipoota ya poliisi eraga ti omwana oyo yakozesebwako dda naye ng'akozesebwa mu mirembe awatali kanyoolagano era bw'ogenda okulaba ebimu ku bibadde mu kkooti olunaku olwaleero omulamuzi akugambye nti lipoota ya poliisi eraga nti omwana oyo bamwegattako okuva nga mu gwokutaano n'ogw'ekkumi okuva mu gwokutaano paka ogw'ekkumi omwaka guno ng'abadde yeegatta omulundi ogutali gumu emirundi egy'enjawulo ekitegeeza abadde takyayina mbuzi mwana myaka emeka mwana bagamba wa myaka 14 naye era bw'ogenda okutunuulira obulimba bwa Ajati omwana oyo tetuyinza muteeka mu myaka 14 antoli ye maama naye nakyo twetaaga okukimanya olw'ensonga ffenna tulina abaana covid yaliwo omwana wa S3 nga covid yaliwo bwaba wa senior 3 myaka 17 ekitone nnyo myaka 17 kale ebyo ne bwabanga yasoma muto nnyo ebyo nasi nsonga akyali muto ne myaka 17 aba muto era aba akyali muto era twagala obwenkanya bw'omwana oyo kubanga ebimu ku nsonga lwaki nkugamba nti nno Ajati ono ali mabega w'okubeera ng'alina otunnyonnyola eyakabasanya omwana amawulire agamu gakulaga nti ekajjansaawo Ajati yaliira ku mwana oyo miliyoni 2 kiki miliyoni 2 waliwo omulenzi gwe yakwata n'omwana ono Nisha famire eyo mutonvaamu ne bagijjako miliyoni 2 n'omwana butereevu okubanga yali ayagala muwala we biggweeraawo ekyo kikuzaayo ku lipoota eri ey'omusawo nti omwana ono yali yatandika dde okwegatta omulundi ogutali gumu ekyo kimu ekyokubiri omwami oli Kazibwe ayogerwako Ajati Zuula gwe yeeteekako ennanga muntu ye kuba Ajati Zuula yayendera mu bufumbo bwa Haji that's why yakyusa amannya ne yeeteekako aga Kazibwe yono Kazibwe yamwanjulira mu woteeri butereevu era obufumbo bwo omanyi obufumbo obw'enjawulo waliwo bano abagenda ene wa DC osobola obutakola guno gwa public naye ate basobola okubagattira wa ne wali ku URSB yes basobola obagatta era obufumbo bukkirizibwa mu make era kiteeberezebwa nti Kazibwe oyo baalina ddiiru Ajati Zuula okugenda okufuluma Uganda. Kazibwe ono siyo ya adiringa mu Golodi. Kazibwe nze kyensinga okumumanyaako ebbanga lye lyonna lyamaze alimaze akukusa abantu bayingiza mawanga ago Bungereza Amerika naye ng'okusengera ddala Amerika era n'omwana ono Nisa kiteeberezebwa nti yali ayagala okusooka okutwala nga tanatwala mukyala we kati so bwe tubanga tutunuulira ku nsonga enkulu ng'ebyo byonna tubivuddeko ey'okukabasanya Nisa omwana ono we yatransferingibwa okuva e Uganda okutuuka okugenda alemererwa akomewo biki eryamutuukako wakati awo mu transit yabwe yali ng'atwalibwa okukusibwa yakoma mu ggwanga ki yakoma ku ndowooza ku Mexico yatuuka ne Mexico butereevu ng'omwana yatambula ebbanga lyatwalako akabanga eriwerera ddala wakati w'emyezi 2 nga tali mu Uganda ng'ali n'abantu abateeka kasibwa kwegamba mu bufunze bamwegadangirako emirundi egiwera n'abantu ab'enjawulo tetujja kumanya kuba lipoota y'omusawo eraga nti omwana ono abadde nga yeegatta mu piriyodi eryo okuva mu mwezi ng'ogwokutaano mpaka ogw'ekkumi aji we batuuse omumuteerako omusango nga yeegatta kaakati kyandibadde kikola singa poliisi ebadde etuyamba neddamu neemukebera kati neeraba oba ayina gwe yeegasse naye ennaku zino kiyinza okubeera ng'osanga tannaba kwegatta okuva bino bwe byagwawo nga yeekuuma atya ayinza okubeera nga kati ensonga zakola ki zalinnya enkandagga era nga bw'oziraba naye era omwana yeegatta tomubuulira ebyo
alina boyfriend we ng'omugana kwegatta bisobola obutasoboka essaawa zino kuba ali mu fear ali mu kutya alina okwogera era simanyi oba kikkirizibwa omwana oyo okujja omukolako interrogation mwana muto naye asobola okuyamba poliisi maama jammutta amazima agalina omwana ng'omusajja ono Kamada gwe wawulidde yasaliddwa emyaka 49 yagambye nti alina ebyama bingi nnyo byayagala okubulira President Museveni n'abalamuzi ebikwata ku kutemulwa kw'abawala be badde bajja batta ekitegeeza alina ekyama lwaki ayagala president wayinza okuba nga waliwo omunene mu gavumenti abadde abatuma kaakati noono omwana wano tasobola kwogera atya yasula ne Hajat buli bava mu kooti ne baddayo tomanya byamwongera kumupokera tasobola kwogera amazima galivaayo Okay, naye nga ku bujulizi Hajat bwali nti nno kati yali mu feesi y'omwana yaleeta yagezaako okuleeta obujulizi era bwe tubadde mu kooti olunaku olwaleero kyeraze lwatu nti omulamuzi wa kooti eyento tasobola kubeera nga agenda mu maaso n'omusango nti omusango ogwo gwasalawo guddizibwe mu kooti wa enkulu era nga tiimu ya Haji bwe yakimanya nti nno omusango tegugenda kubeera nga guggwera eri wadde Haji okufuna okweyimirirwa tekusobola kubeera eri basalawo bakusindike mu high court. That's why walaba nti gwatandikayo dda newankubadde ng'omulamuzi weeno abadde tannaba gusindikayo officially olwaleero agukoze eki agusindise neera guvuddeyo olwali omusango guvudde ekitende kati guvudde ekitende temugenda kuddayo wali kooti egenda kuddamu kutuula ku musango gwa Haji nga etuulira kitende aguvuddemu gugenze mu high court obujulizi oludda oluwabi lugamba lumaze obulukuŋŋaanya bwonna mu sayidi eno mu kooti olwaleero ebyo byonna tebibaddeewo anti ogusindika mu high court kooti ente emala kakasibwa nti n'obujulizi bwonna buweddeyo ne baleka bagusindika eri obujulizi bwo bwe baleeta mu sayidi eno olunaku olwaleero kooti ye ebadde terondoola bujulizi oba bumala oba leero tebumaze oba biki nno yo ebadde egusindika busindisibwa mu high court era tebeetoolodde omulamuzi teyeetoolodde ayogedde ku bimu abawawaabirwa bye bakola ki bye bateekayo n'obujulizi bwe bateekayo nga ayogedde poliisi nga yo kyeyalaba ne bali empaaba gye bakola ki gye bawaabamu n'amala n'agusindikawa mu kooti enkulu yebeera nga eguwuliriza naye ebimu ku byavaayo mu kooti enkulu byalaga nti bano abawaabi bali tebannaba kwetereeza era kooti nebalagira bekole ki beetereeze omusango gusobole okuwulirwa mu bwangu so ku ssawa y'akaakati omulamuzi bw'abeera nga amaze okusindika omusango eri naye kyeraze lwatu nti omusango agukubyemu ebituli ani agukubyemu ebituli omulamuzi ono olabidde ku kinti agukubyemu ebituli ndabidde nti omulamuzi omusango guno agukubyemu ebituli bye bigambo Hajat ono byazzenga ayogera Hajat yagamba nti omwana we yali yakakabasanyizibwa essaawa eyo mu nnaku ezitali mpanvu kuba Hajat atugamba nti yakebera omwana we nga yennaawo moggose n'ennabaana eri kungulu musajja ayina wupa ya kika kyeyo etuuka n'okusikayo nnabaana yaliko mageneti ng'ekuulayo bukuuzi kati awo ekikwebuuliza ate mu mulamuzi ku byayogedde poliisi y'omusawo y'abasawo ba poliisi ekula eraga ti omwana ono kuba omulamuzi akyogedde bulungi ti omwana ono yali akozeseddwa mu myezi okuva mu gwokutaano mpaka mu gw'ekkumi ng'era talina na buzibu bwonna nga okwegatta kwali successful kwali nnomo ate nga talina na buzibu bwonna so kati ekyo kiddayo ne kikulaga obulimba bwa Hajat okugamba nti nno yali Haji yakakabasanya omwana era yatunula ku mwana we nga nabaana erina kungulu naye Hajat bwe yegatta bulijjo ne Haji nabaana akuulayo nkuule Haji akagerina nti omwana ono ndowooza kaali omuto nti ebitundu bye ebyekyama bibeera tebinnaba kubeera naye Hajat yandibadde awulira Haji naga nti Haji enkola ye bw'akwata ku mwana ono abandula mu bandule ye bw'awulira Haji ng'amukutteko
asuubira bw'agenda eri abandula bubanduzi oba kyekyamuddusa ayendere mu bufumbo yali tamatira omanyi waliwo abantu abatamatira alabika Haji oba osanga yali amususseeko kwe kwagala oba okugenda afune kazibwe ayendere mu bufumbo bantu babeera benzi naye kati gwe nga omusiraamu era muganda wa Haji ebintu bino bw'obiraba nga biri mu basiraamu ate abasiraamu tulowooza nti nno be bamu ku bantu abakkiriza ennyo Allah gw'olaba nga kiteekawa eggwanga lyaffe ku mulundi guno obusiraamu bwamanyibwa nnyo mu kubeera nga buteekebwako ebintu ebyenjawulo naye twebaza Katonda nti ku mulundi guno ku Haji si bwe kibadde obusiraamu abantu bayimiridde nabo n'abatali basiraamu era ffenna tetuli basiraamu butereevu ku mulundi guno gwe mulundi ogusookedde ddala okulaba nga ensi yonna evaayo okuwolereza omuntu omusiraamu so kyova olaba nti ebikolwa byo byajati ate nga n'ajati naye musiraamu ebikolwa byajati kwegamba biringa ebitali bya busiraamu ko musiraamu tamanyikiddwa mu mbeera za kuwaayiriza kiteeberezebwa sijja kugamba kubanga omusango guli mu kooti omulamuzi tannaba kusala nti oba ddala kituufu Haji yejjerezeddwa talina musango n'ekiteeberezebwa naye ku kusinziira ku biriwo Hajati yandibanga akonjera Haji olowooza ki ekiri emabega wa Hajati okukonjera Haji Hajati kiri obvious kyeraga lwatu nti akageri kali omukutuzi wa ddiru Haji wa super life Hajati wa super life mufere awedde emirimu mukutuzi wa ddiru Hajati mukutuzi wa ddiru era kyekimubunya amalya niazi kutula mu ngeri eyo walaba ebyenfuna ate alina omukisa mwana wattu era ng'omufere bw'abeera ng'okimanyiko nti nno omuntu wa super life abeera n'emikisa miyitirivu nnyo abanga aliko emmandwa nti waakuba omutwe bw'ati waba walamu ng'ojja olaba omufere takoba mmesi Hajati wa super life omutuufu buli waateeka bw'ati waliwo omulamwa era afundikira alina kyajjawo naye ku mulundi guno byamulakidde toyinza kukola bintu mirundi egyo gyonna n'ogamba nti ogenda kubeera successful ofunayo omulundi ogukulakira ku guno gwamulakidde tagenda kutwala mu maali ya Haji kakati omulabi waffe yandyagadde okumanya kubanga kati gwate ensonga zino ziri wakati ebintu bino byatandika bitya Hajati atuuke n'okuva mu mbeera atwale Haji mu kooti baasooka ne batuula mu ntuula ey'ekintu kiramu Haji ne yeerema oba Hajati yakeera bukezi ku makya n'agenda mu kooti butereevu bwe kiri kyali kitya sooka otubuuliremu embeera bwe yatandika Hajati guno si gwe mulundi ogusoose okuvaayo ng'anyigiriza Haji oyo butereevu Hajati nga bwe nkugambye nti nno wa super life bwe baali bagenda okumwanjula ono Haji ali ng'agenda mwanjula ng'agenda omwanjula Hajati yasaba baleke mugulira nga bwe mugulira keesi y'omugole Hajati yagaana okumugulira engoye bazimutere mu keesi oba yo mushopingira Hajati n'asaba essente zimuweebwe agende yaba yeshopingira engoye byayagala ekitali musango naye ku bufere bwa Hajati omanyi kye yakola yakwata engoye z'enkadde bamuwa miliyoni 2 yakwata miliyoni 2 ng'agenda kugula buguzi ngoye butereevu Haji nga yalina ssente Hajati musajja mufunyi Haji musajja mufunyi adiringira mu gas e South Sudan miliyoni 2 n'agamusinga nga yamunyumira nnyo butereevu nkugambye Hajati Zura wa super life ayina emikisa genda mu maaso amuwa miliyoni 2 Hajati kye yakola yateekamu ngoye enkadde ezize yalina mu keesi tayagala kudiibuuda anti obusiraamu bugamba todiibuuda kale ekyo ne tubakitwala nti kiri nno mu kiyoke n'aleeta ziri ezakalabuka edda enkadde n'agenda mu maaso bamuwa Prado tax ng'amahale by then emmotoka ezo zaali miliyoni 6-5-7 kyesinziira Haji n'agireeta bukolokolo butereevu n'agimukwasa ng'amahale olubanjulira mu maka ga bakadde ba Hajati Zura butereevu lugali luddawa busogeeyo
Hajati emmotoka yagivugamu akabanga katini n'agamba nze nnina ebizibu njagala mmoloka gitunda ngagamba Haji butereevu nze ebizibu nina bingi mmoloka Haji n'amukkiriza Haji n'amugamba nedda emmoloka eyo togitunda ekuyamba ogenda kuba obonaabona nga tolina ntambulawo kye waka ate Haji naye n'akiraba nti ono agenda kuba atawaanya ye yes ne sente zigenda kuba zigenda nnyingi ate gundi dduka omwana bajjeyo ku ssomero obimanyi mbitegeera weetaaga mmotoka ewaka wabeera weetaagawo emmoloka egonza obulamu Haji n'amugamba nedda kankuweemu ssente mu mmotoka eyo z'ogitunda obadde ogitunda mmeka nti bwezi ti kankuweemu ssente mmoloka gisigaze givuge kati yange yawaka ngikuwadde Haji ati teyakoma okwo n'akwata miliyoni 6 n'azimusimba n'azimusimba ni mwana muwala nga yanyuma ekikolo era n'amala emmoloka era n'agitunda Haji teyagikyusa giza mu mannya ge yali tagikyusizza kuba yamanya nti ono ekizibu kye nkisolovinze ate omanyi omuntu ogamba kamuswazi ngate nawe tekikuleetera gwe oyinza kirowooza nti nga talina birala byakkola okuggyako okutunulira omukazi yekka alabika Haji ati yawoomera Haji ate kubanga yamuwoomera mu mpomere y'enjawulo go ge mazima Haji ati yawoomera Haji abakazi abafere bawooma ekyo bw'okyogera sinza kiwekanya ate n'ekirala n'abasajja ffenna tetufaanagana waliwo abasajja bambi ng'okukwana kwabwe kutono bakozesa ssente nga bazibuwalirwa Haji si puleeya ye musajja wattu ali kwalaali abeera kwalaali talina na budde obwo so bw'afuna omuntu w'omu yoyo so nga Haji ati emmotoka agitunda Haji ati emmoloka ng'agitunda Haji agenda okudda nga emmotoka teriiwo ng'emmoloka teriiwo nagamba Haji ati ante kiki nti nze Haji musajja wattu buli kimu asirika busirisi ng'akyesonyiwa ng'akivaako ye tabuuza ku bizibu bya Haji ati bwe biri olwadde ssente amuwa buli kimu amuwa n'ebintu byajjamu ssente weebiri azanya zaala agula basajja simanyi nga nkugambye nti nno wa superlife simanyi ssente gyazaagaze oba alimu ejjembe nti lizitwala genda mu maaso Haji ati tuli ku nsonga nti bino si byebisoose Haji ati era mu kwagala essente nesha bwe yagendera eyo yalina okwetaaga ssente ezimuzza era ng'ebintu biganye era najjako Haji ati Haji miliyoni eziri mu ameka mu abiri nesha asobola okukomezebwawo yesitole gy'owulira bwe yali agenda yamutegeeza Haji ati mafia teyamutegeeza kungagenda ebintu abikola mu nkukutu naye we bimala okumwefuulira ng'akazita akazze wa Haji genda mu maaso ezo miliyoni 2 nazo nazikuba kuba yagamba mbu omusajja yawamba nga tuzeeye mabega ku kuwambibwa kwa Nisha mu kabanyisibwa kwa Nisha Haji ati yatulaga nti omwana we yasaba miliyoni 2 ezo eza Haji ng'azimuggyako ng'agamba waliwo omusajja amubanja yawambye n'omwana we amubanje miliyoni 2 ayagala kuzimuddiza Haji ati Haji ng'ewakata kyalya ku kamuntamu tewali mirembe mpaka bwe yawulira nga kimukeese n'akwata essente n'aziwa Haji ati agende asasule anunule omwana naye nga weebuuza ekibuuzo awo wammanga nti ebbanga eryo kati kambuuze omwana oyo bwe baamuwamba ne bamukomyawo Haji ati yatwala obuvunaanyizibwa omutwalo omukebera oba baamukabasanya oba tebaamukabasanya baamuwamba ekyo kyekibuuzo ekyo teryamanyi era Haji ati yatwala omwana oyo okukakasa nti ddala yali akyaliko embuzi Haji ono ye yagiryako ekyo kyekibuuzo kubanga omwana yava mu mikono gye butereevu n'atwaliwo omuntu ye gwagamba yamuwamba butereevu yakomawo akyajjudde nga bwe yagenda kati ekyo ebyo byebimu obwo bwe bumu nga nawe omuwolereza yenna oba atulaba agoberera ensonga zino naawe wookozeseza omutwe gwo n'obuuza nga bino tebigatta era y'ensonga lwaki abantu bali against Haji ati nga nawe bw'obitunulatunulamu nga tebigatta nkakasa n'omulamuzi bw'ajja obitunulatunulamu nga tebigatta yejjereza Haji ono alina omukyalo omulala tayina oye kagwa badde naye kugambye Haji si puleeya emirimu gimulya abeera bize nnyo abakazi nga batumaze omanyi obusuubuzi bukubeera buti omuntu omusuubuzi talina budde bw'abakazi
kakati amuwa milioni 2. Amuwa milioni 2. Hajati oyo era mu kwagala okubeera nga adima ajje ku Haji sente mpitirivu nnyo. Hajati oyo ekyewuunyisa yatwalako yawawaabirako Haji. Sokoleko okuwawaabira njagala tumalirize ekyo kukomyawo omwana. Milioni 2 agamuwadde. Agamuwadde omwana yakomawo. Ati Haji teba kukusinziira Haji engeri gy'ayagalamu omukazi ono. Mukazi yali yamuloga. Nze simanyi na kumanya Haji tabuuza kibuuzo kyonna. Gwe nga bw'olaba Zuulu oyo Haji ayinza okuyimirira musajja atunga bw'olaba Haji asobola okubuuza Zuulu ekigambo kyonna. Zuula kyogamba nti ye nakampaata. Wano mu mbeera ez'obuntu alabika ng'omuntu. Naye omuntu omwesera. Kakati omwana akomawo. Omwana akomawo. Kale puleesi ebaddewo ekyo kiwedde tutambule tugende mu maaso. Awo wonna okuguguligana kuno kuviiridde ddala ebbanga ddene liweze. Emyaka giweze okuva 2017 batandika okubeera nga embeera si ntuufu. Kyovola ebyo byonna bizze nga bibeerawo mweno period. Kakati yatuuka omusaba sente. Waliwo okubadde kasitole otuleetera. Hajati ono okimanyiko nti nno yawawaabirako Haji omusango gw'obutujju. Mu kooti. Okumuwawaabira ku poliisi. Poliisi yaawo. Era kajjansi. Namuwawaabira nti Haji mutujju. Nti mutujju. Ngaze kwekubira endulu ku poliisi. Butereevu nti omusajja mutujju. Be batezi ba bbomu. Era nga ebyo byonna ayagala ssente. Kati bwamutwala ku poliisi. Haji era nga bwalaba ku nsonga zino bwe yali akubya amavi munnanga Haji ati kuba yamumanyiira mukazi we. Nti ye bw'aba ayagala ssente atabuka. Asobola okukola kyonna. Nze Haji munenya. Lwaki Haji munenya? Omukazi n'akutuuka n'okuwabira ku poliisi obutujju. Gwe era n'osigala ng'okyabembereza n'omukazi. Abasajja balina laavu. Haji bagende bamukebere naye obwongo. Omanyi kano ke bagamba nti ewali abaagalana tosaayo ki. Enene Haji yeetaga nga baganda be mugende mumukebere obuwongo. Haji aliko ekikyamu naye ku mutwe. Omukazi tayinza kutwala ku poliisi nga butujju. Ebyo byonna. Kati gwe tebereza byonna bisobola okubaawo. Basobola okukolako kimuggwe. Omukyala wa kwebyo ayinza okukolako kimu n'osigala nga olinaye. Aba yagenzi naawe. Kati golowooza lwaki ebyo byonna bizze biyitwamu nga Haji waali. Haji bamusiba. Bamusiba obuwongo. Haji kansuubire Allah bw'amusaasira n'avaayo. Tugenda kuyita bamaseeka tulombe eddwa era nammwe mwenna tujja bayita. Omukolo ogwo mugulinde. Haji waaviirayo. Omukolo ogwo mugulinde. Tugenda kusoma eddwa bamaseeka bajje. Amutalake. Banyoke. No. Banyoke. Ekisookerwako ddala banyookeze Haji akabaani. Bamugubeko amashayitwani amajini. Bw'abanga Hajati yakozesa majini na mashayatwini okubeera nga afunya Haji nga buli kimu kyamugamba akkiriza musajja watu teyekyusa alinga ali mu ccupa mu buwambe. Ne bwamukola byonna nga asigala era wawulira ne ku kooti ng'ayita munnange mukwano okitegeera akyamuyita bebi. So bwe kibanga kiri bwe kityo bamaseeka bagenda musabira banyookeza akabaani ajja asobole okubeera nga asumulula. Kati ate eno gundi dwaje mpulire ya Kamulali eyebeera etya eyo tujja gisomera Hajati ya Kamulali butereevu bw'abeera nga yakwata ekitabo kya Allah ekitukuvu n'alayira ne bwe tunaagimusomera eya Kamulali bw'anaabanga kye yakola nga yawaayiriza Haji mujja kulaba Hajati Zuula nga yiyita ku street nga yeeyambudde ng'atambula bukunya ajja kugwa eddalu. Kati wamutwala ku poliisi n'amuwabira omusango obutujju. Emisango baagiwooyawooya Hajati baamuwooyawooya ebintu ne bitagenda. Ani yamuwooyawooya? Family. Ate nga ku poliisi amaze okutuuka nti nno omutujju wuuno poliisi ayinza okusirika. Ebintu bingi nnyo ensonga nnyingi nnyo zikoma ku poliisi. Ne bakizuula si kituufu oluusi ayise ne mu lukwe n'abapoliisi bali ku Haji ssente. Ne zino ensonga zennyini zaali zisobola okuggwa kubanga Hajati yali mu bulimba era nga Haji yali yabimanyiira. Haji yasooka kwegayirira mukyalo ono ensonga bazireke. Kuba kimanyi za bulimba oli mukyala we nga amumanyi.
nawulira nti yali amusabye kalina gyazimba noba ne mmoroka yasabye Hajati nga yabyaga abimuwe bino ensonga za nisha ezigwe nawo yali agenda kukutulirawo ddiiro era nga bwazazikutula yali kwegamba kyekyalemesa Haji okuwaayo ennyumba eyo nga zaawayo ssente endala lwaki teyawaayo ennyumba ensonga nekutuka Hajati kugamba nti bamuwandiikire nti amuguzizza ensonga zino yensonga lwaki ziri wano Hajati yali ayagala amugambe nti amuguzizza nti amuguzizza Haji kwe kumugamba nti singa kibeera kukuwandiikira nti nkuwadde n'abaana bo kiri okke naye ekyokuguza nedda awo aba famire we bayingiramu ne bagamba nedda Hajati nga mukambwe nnyo oli simulabanga era abasajja abali eyo Hajati yasudde akatale k'abakazi naddala abazaalako nze nina ekigambo kyensinga okwogera nti omusajja ali eyo omukazi bw'aba yazaalako omwana w'omu naddala bano babazaaliramu ku lujja biki oyo omukazi wasa abakazi abo batera okufumba ng'amaze okulaba ku bizibu tebiba bizibu aba atya nnyo okuva mu bufumbo obwokubiri ne kati Haji yagenda okufuna Hajati Zuula ng'obufumbo obukakasiddwa ng'azaddeyo n'abaana nga bwa mirundi ebiri ng'obwagenda ku bwakusatu aye tetubala buno bwassala wano Haji teyabitegeera ko teyasooka kunoonyereza omukwano gubikka ekyo okimanyi Haji amulinamu abaana bammeka Haji amulinamu abaana 3 naye nga mukakasa nti bammwe tetusuubira era ezo zenzimu ku nsonga Haji bw'ava mu kkomera abaana abo balina okugenda ku DNA kuba Haji kati esawa yakakati bwe tumala omulombereddwa n'avaako amashaya twini agenda kutandika okuwuliriza n'abaana abajja batwala ku DNA bakebererwe Hajati anakkiriza ne bwana batakkiriza ensonga okuva lwe ziri nti ziri mu kooti kitegeeza omusajja ajja kwekubira enduulu amaka ga Haji ekiseera kino gali mwana abaana gye bali n'abakuumawo mwannyina yasenguka ewuwe asobole okubeera ewa yali mu kalina eyo eruwa Hajati gye yayagala okutwala gali ekalina eyo ezimbibwa buzimbibwa tennaba kuggwa era nga bw'olaba Hajati Zuula ono nti kalina si gye yali ayagala bamugambe nti bajje mumuguzizza already kalina gy'oyogerako kalina ezo ziri 2 ebyo bya Hajati Zuula Haji tabirinaako kakwate konna Hajati Zuula alina kalina ze zazimba Hajati Zuula taata wa Nation yamubbamu amaka ettaka eneko yali alese amuzimbiddeko enju ya fulemu esooka naye nga yakalina ngegera kuba yakalina kati awo bwe bayawukanira omusajja n'amutwalako ebyo ettaka eryo n'enju eyo yali tennaggwa omusajja ye n'abinyika mu ye n'agamba ekimala kimala wannyo waawo Hajati Zuula omweyambula n'ogamba bwe biba bya bugagga twala naye kankute neweyambula ekibambulira kati Haji wazigwiramu embi ajja mu mukwano omungi n'okwagala Hajati abeere mutebenkevu kuba Hajati tamatira n'amubikka omukwano n'amaziina kati Haji akasente bwekali n'amaliriza kalina eno n'agitekako ne fule eyawaggulu n'agisereka ne bagirongoosa ne bagifuniramu abapangisa ettaka lyalidde ne poloti n'amugamba kati eno kenjimaze kati eno bapangisa n'amuteerawo n'amaka amalala ku ttaka lye lyeyanyaga ew'omusajja oli naye Haji alina omuhabbati ya Rabbi nkugambye Hajati Zuula wa Superlife alina omukwano ndowooza akubikka omukwano oba aliko mashaya twini g'atimba abasajja simanyi naye ndowooza oba omulabanga omanyi Night Mayor ekizikiza nga bw'omulabako odduka misinde
ekiseera bwe kituuka kumweyambula ogamba byonna twala omweyambulira ogamba kati Tata Nesha ye mweyambulira mu kooti oba ye yadduka buddusi ye yadduka buddusi ng'omuzimu gumugoba n'agamba byonna twala era yensonga lwaki walabye n'ebyapa 8 ate nkugambye abasajja alinga oba oli omukazi nkugambye jinni oli omukazi jinni ate jinni abasajja bakubona oli akubona nga teweekyusa tewenyenya buli kimu kyakugamba okkiriza bukkiriza buli kimu kyakugamba okkiriza bukkiriza kati bwakuteeka mu kakati Haji Ali ni wali azimbawo amaka ye nga yazimbye agage Haji mugagga nga yali yazimba dda agage mutereevu nyo omukazi musanze ayinawo naye ebibye Haji mugagga kati agaga Haji gali ludda w'amaka kati Haji alina ebintu bingi takyabalibwa kino kiri amaka ge wasula tetojja kwatuukirizaayo naye Haji alina ebintu bingi era n'abasinga obungi ebiseera ebisinga enalukolongo awo alinawo alinawo awo nga ku kkubo enalukolongo ku kigwa ku kkubo ly'emutundu awo alinawo bizinensi ze ebifo bingi Haji mugaggamu alina ettaka mugaggamu gwe kyoba omanya tazaalangako baana bakulu talina baana bakulu alina ab'abakyala baabasooka alina baana bagamba naye bw'ofuna ati waliwo ensonga zino gwe nga era bw'otabalaba mu mawulire waliwo ensonga ezikusukkako kuba amawulire mmwe babayita bampulidde kamenye si bampulidde kamenye ati omuntu muyinza okumulondoola lumanya nti ono mwenna mumuyiikira kati privacy olumu abamu kyova olaba tebeeyanjula nakweyanjula naye nga ku kooti babaawo bw'oyogera ne Haji akugamba kinti bw'ava mu kkomera akoma wabikke Hajati Zulu omukwano n'amaziina oba ayimba y'abakatoliki eyamboneredde twaliko ekigeeyo Haji ng'agamba mboneredde ali ku ssaala y'abakatoliki ebyo ennaku bisekerwa watulaba ayimba mboneredde akuba gunsingidde ddala era tekyatumalamu amaanyi ebyo yabyogera tannaba kuyita mukazi ono bebi yamuyitako ne bebi bwe yajja ku kooti ekajjansi abantu sika tebamutte bussi tewalaba abantu nga beekalakaasa gagamba oba Haji aliko ki ati tetunnaba mumusomera dduwa kumuggyako Mashaya Twini omukazi oyo osubira alimu obulogologo kukusinziira ku bikolwa ebiriwo Haji engeri gyalimu gye bamubembekerezaamu si kituufu kukkiririza Mashaya Twini naye Haji bamuzingako dda Haji yeetaaga kusabira bamuzingazingako yeetaaga kusabira so naye nga ku mbeera ebadde mu kkooti olunaku olwaleero Hajati kyenkana asigadde mu bbanga tabadde nabamubugiriza ate olwo gwempulira kitone simanya Hajati kitone abadde yeemumotta bwemumosi ate oyo omukyala okuzzaako katono nnyo nze nina ensonga zino ngenze enzigoberera okuva lwe zaateekebwa mu kkooti y'abantu abantu bonna abawolereza Hajati mwana wattu ebikolobero byabwe bw'ogenda okubinoonyerezaako si bantu balungi bonna kubanga nabo bazze bakuba abasajja bakozi ba bikolobero kati oyo kitone ye Nalongo Kitone ndowooza Nalongo Kitone nkuweeko ka information akamukwatako kagaana mwana wattu lwaki nkugamba nti nno bonna ogenda obatunuulira abawolereza abali ku sayidi ya Hajati beewuunyisa bakwasa ennaku Nalongo Kitone yayayuka wa myaka 13 ndawa nga Nikoolo butereevu oyo gwolaba Nalongo Kitone yayonoona abaana ku kyalo nga yabakulemberamu okubatwala mu biduula ku myaka 13 n'abagemulira abasajja ne batandika okukuba ebiduula nga ye kyalo kyekyo gye yabeeranga sayidi awo Masaka awo nga yawona siriimu oyo mukazi munnange ate kati azze buto nazirwanako oyo alwanye entalo z'otamanyi muwe ez'omubuliri
kakulumu entalo z'obulira alwanye entalo naye akubyatirale akubyatirale bazuka era ne bw'omulaba adiringira mu ddagala ewaabwe amasabo mangi ewaka ekituufu era abantu oba yayambako ono okuloga Hajji simanyi naye nga kituufu ewaabwe Nalongo Kitono oyo omanyi kitawe yamuzaala omwana omu kiki ebyokola byamuganda okuzaala abalala taata we yafa naye yali abazadde abaana babiri omulenzi omu yasiimuuka kati Nalongo Kitono yaliwo ng'omu yasiimuuka lwa bulungi oba ayina ebizibu ebyamusiimuula simanyi naye ewaabwe kyenkugambye bantu bansaasi bantu baddagala era kati bwe newuunya nnyo Nalongo Kitono okubeera nga ali mu nsonga za Hajjati ne Hajji ko waliwo abantu abatalina moral authority kubeera naye bakwatagana batya simanyi ngeri ndowooza bino era ebyomutimbagano oba Hajjati Zuula naye yagendako ewa Nalongo Kitono ne bagenda ku basawo yamuyita amutaasi ku byamagye ono kati angeri ke yayingiramu obwa Super Life omanyi ogenda okutunulira bonna abantu abali ku Hajjati Zuula baferefere bagobi bakutuzi baddiiru banoonyi babyanfuna gwe batunuulire bonna gwe genda ku mutimbagano obatunuulire bakutuzi baddiiru owa Super Life awolereza wa Super Life munne era Nalongo Kitono kyova olaba nti byamususseeko yayagala dde okubuuka mu musango guno naye ate takyaguvaamu naye kubanga ensi yamaze okutegeera amagezi ge naffe ffennyini twagala neshaafu n'obwenkanya naye ate tutunuulira Hajjati ono yagamba nti nno Hajji yakwata omwana ebimuli emabega we biki ffe byetusinziirako abantu ekintu kino bakikwatise bubi nnyo era balina mistake ey'amaanyi gye baliko abantu bonna abawolereza Hajji oba abali ku sayidi ya Hajji tebagiriiko nti Hajji oba yakwata omwana oba teyamukwata abantu bano baagala neshaafu n'obwenkanya Mama Fina yagamba nti nno ayagala Hajji oluvaayo agende amuwoowe atuleke Mama Fina yagamba nti ayagala agende abikke Hajji omukwano abaagala Mama Fina alina omuntu we alabika yali asaaga mu busaazi naye nga abantu bangi nnyo abalaga solida eri Hajji nga bamugamba twagala Hajji otuwase owa Super Life oyo olwaleero wabaddewo omukyala ye yagambye yatodde shahada ya siramusi ayagala Hajji waviirayo president advisor ono omukyala gwendabye mu blouse emyufu butereevu hijabu kati kwegamba abadde mukristaayo mpulira agamba nti abadde mukristaayo kakati nze nasiramuse abantu bayitirivu nnyo abeegwanyiza Hajji kubanga Hajji nabo tebajja kubba olowooza tebajja kubba engeri ono gyamusosonkodde nabo bazze kubba kituufu ne bw'obeera mukyala toyinza buteegwanyiza Hajji ati Hajji omulinnyako n'ogenda bw'obeera ne Hajji bw'ofuna Hajji oyo oba ofunye emirembe bagamba Hajji yawalampa akatanda k'omwana waggulu n'agenda n'akuba ekintu mbw'omwana ng'ayina n'enkumbi ddala kyali kituufu ng'omwana ayina n'enkumbi ekola emirimu bwe tubadde mu kkooti omulamuzi tayogedde obujulizi obwo ndowooza tebannabutwalayo kubanga ndowooza ebitiiyo n'enkumbi najjolo sipaana biki byonna ndowooza banaabitwala mu kkooti enkulu omwana yeteekateeka ati anabeera n'enkumbi Hajjati aswaza kyekyamazima katulinde yagamba amasuuka nege baakozesa n'enkumbi byonna bye baakozesa obujulizi obwo agenda buleeta katubulinde bw'analeeta amasuuka ge bamukozesezaako Mexico n'enkumbi naye ekitundu enkwaso tezibaaza Hajji neze kye neeraliikirirako Hajjati kubanga alina enkumbi gy'akozesa n'enkwaso za Hajji n'abireeta n'agamba nti nno by'omwana naye era ndowooza eby'omwana biba birala ne bya Hajjati bijja kuba birala n'abalamuzi si basiru omanye ensonga zino abalamuzi babeera bazisala basinziira ku misango mingi omusango omukadde gukuwa gusala omupya era omuntu bw'aba atunuulira emisango basooka ne batunuulira mu likodi
y'omuntu oyo awawaabiddwa kubanga Haji musajja mukulu bakagulawundi ye eri etya yali yeetabyeko mu misango egifaanana bwegitu yali awawaabiddwako omusango gwonna Haji talina criminal record yonna wadde simple case yonna yali asookedde ku eno yokka ye musookeddwako ate nga nayo ya bulimba ya butaliiyo. Mu kiseera kino Hajati Zulu asula mu maka ge engeri embeera gye yamwonoonekera nga nawe bw'ozzoolaba olwaleero poliisi yemugjeewo olwaleero poliisi yemugjeewo ku kooti luli walaba yajjira ndowooza emmotoka yali ya gavumenti naye ndowooza Balamu oyo ye yali agimuwadde esobole omumutambuza akwegamba walaba ebyali ewa Kisekka ku Nasa manyanga ku Nasa so Hajati takyalina mirembe ye mwennyini nnyini yayagala okunoonya n'ensonga endala Hajati ono yayagala okujja mu mawulire anoonye obwenkanya yateeka omusango gwe mu kooti y'abantu naye teri kisinga kunnuma tiyagenda okujja mu mawulire nga Haji amaze ennaku 2 nga musibe nga Haji amaze ennaku 2 nga musibe Haji ng'ali mu kkomera agenda okujja mu mawulire nga Haji already ali kigo yakamalayo ennaku zaali zigenda mu 10 ng'ate ne ku poliisi eno nayo yali amazeyo ennaku 10 bamuzunza mu poliisi 2 Nateete ne Kajjansi ng'ebintu tebinabakwabika nga tannajja mu mawulire kwegamba Katonda wa Haji ye mukyalo ono okujja mu mawulire Ruth Kalibala ye yataasa Haji ye mu kwagala views Ruth Kalibala mu kwagala views ataasa Haji ensonga azireeta Hajati akola ensobi ajja mu mawulire n'abaali basirise ne bagamba aya kabikusa kaakati olwo Hajati alowooza nti bw'anajja mu mawulire kijja kuyambako okumwanguyiza oli omwami okumuwa ebintu era olaba mu kujja mu mawulire ne taata wa Nesha gye yayambiddwa ebyapa bye byamuddizibwa taata wa Nesha bamala ne bamuddiza ebyapa bye ensonga kwegamba nkugambye Hajati Kazibwe ye taata wa Nesha oba Kazibwe yagala Hajati oba Kazibwe yapasula omwana oyo wansi wakati wano mu kumutwala Mexico yamupasulira wakati mu twogera nti tetumanyi byali awo mu lugendo olwo tetumanyi byali awo oba Kazibwe oba ani tetumanyi kwa Kazibwe musajja alina abakyala abawera musajja alina abakyala abawera ate alina omukyala naye mukutuzi wa ddiiru alina omukyala w'amaanyi nnyo nnyo nno kali bwawulira nga bbaawo ali mu bino kazambi nga bw'olabye Haji omukwano Hajati gwe yamubikka nga buli kimu bakimukola talina gy'alaga n'abakyala nabo gye bali nga ne bw'awulira ebyo asigala adifendinga omwami we kati ki ekiddako ng'abafamire tusaba ffe kye tulwanako kimu Haji awoze ng'ava bweru bamweyimirire awoze ng'ava bweru mpaka n'omusango lwe gunaabeera nga gusalibwa Haji taatuddukeko talina gy'alaga Haji ebyobugagga by'alina talina gy'alaga ate era ne bw'oba tewakola kintu oba olagawa just Hajati yamukonzibizzaamu ti kino kigenda muzza emabega emirimu gye gifa yennaku eri yali eruma Haji era y'ensonga lwaki yali ayagala kuwa Hajati byonna amuleke kubanga emirimu gifa gyafudde si gifa gyafudde kati Hajati kye yali ennyumba gye yali ayagala bamuwe eri ludda wayo era eri eyo mu bitundu yo yeesuddeko Hajati nayo yali agyagala tewagiraba kalina tewagiraba gye saagiraba Haji nayo yiyeeyo bwetereevu kakati Hajati gye yayagala agatte ku ziri ebbiri bwetereevu abiri byo biri Haji tabikomplainingako bya mukyala wadde yamuzimbira n'amaliriza n'eno ngolowooza ssente mmeka awo ze yateeka bukadde kitono nnyo bubeera mu bisatu ebyo Haji talina tabitunula nako tabyetaaga
yali akyayagala birala ng'amaze omuziga nti Haji alimu ettooke. Haji ettooke alirina. Kati Haji yayagalanga ono omukyala ng'amwagalira mu maka ge butereevu nga Haji yajewo omukyala naye nga ajewo ono omukyala yalinayo agage naye akuva ono omukyala we yamusanga nti alinawo ebibye kyova olaba yamaliriza nga bali muntu omu kati ng'ava eri najja eno yonna gy'asanyukira butereevu ko ye nti ogunywanga n'oteeka tojja kusanyukira mu nnyumba yake. Eyo yonna si ye yali Minson. Ye yali Minson ye era nga bw'olaba nti yamuteekateeka n'amaliriza enju n'amuzimbirawo endala era nga kyayagala n'okutwala ebirala. Hajati mukutuzi wa ddiiru wa Superlife. Abakazi tebamatira. Kyenyinza okugamba. Naye ku lwalira Haji Katonda ajja musaasira agenda kuva mu kkomera. Ekyo nkikulayirira. Naye mufube nnyo okulaba nga Haji taddira mukyalo. Tajja muddira. Kati ajja kunona bulamu. Nkugambye tugenda mumulombera edduwa tumugobeko amashayatwe. Ne yakamula lidduwa temugirekayo. Eyo tugenda girombera Hajati. Bw'otalabe Hajati amawulire tegannaba muvaako. Bw'otamulabe nga yeeyambulira ku street atambula bukunya. Kyogamba nti neeno eyakamula liyo mugiromberawa. Mu muzikiti wabweru muteekako kamulali. Butereevu. Byonna. Abasiraamu nga muli babulabe nnyo. Waliwo aya enzibwa ennyo. Kamulali n'abafuumuukira mu maaso ne mukaaba amaziga. Nga bw'agakaabizza Haji naye bw'alina okugakaaba. Naye Haji bw'anaavaayo naddira mukyala we mugenda kukola ki? N'atandika omuyita bebi. Katusabe. Naye oluvannyuma lw'omumulombera edduwa nkakasa tajja kumuddira. Amajiini ago. Tugenda gagoba. Ekyo kyokka kyenyinza okugamba. Tugenda gagoba. Era tugenda kulwana okufiirawo okulaba nga tamuddira. Addire wakiri maama w'abaana omukulu. Haji bali tugenda mufulira omukyalo omuto. Ate era muleete stress. Atagenda mulabya nnaku. Haji ajja kufuna stress. Essaawa yakakati tugenda mukkiriza kwerabira mukyala. Tugenda mufunira abawala abato bangi. Nalongo Kitone ye alina omusajja. Ye Kitone kyaki? Alina Kitone ki? Nalongo Kitone nze nkutumiddeko. Yatandika okukyanga ng'akyali muto. Myaka 13. Embuzi we bagitwalira. Nga tasalikako musale. Nga yalidinga banno batwala mu bidongo. Yakwanira abawala abalenzi. Gye basule eyo yamanya tero tugenda sule eno oyo muveeko. Tafuna. Awo kukusinzira nga bwendaba naawe va kwoyo ako kasajja kaavuka. Jangu tugende eno. Watabu nnyo oyo gw'olaba. Yamuleeta mu mmotoka. Ani? Nalongo Kitone. Yaleeta Hajati. Oba Hajati alina eyiye. Hajati ali nkugambye enkulaze nti nno kati ajjira mu z'enjawulo. Atya. Nalongo Kitone yakivuddemu kyamwokezza nnyo. Ate era nga bwenkulaze nti kati mu kooti enkulu tuddayo ddi? Olwaliro mmeka? Olwaliro 12, 13. 13. 13. Kooti ya 18. Kumande. Kumande. Yes, ndowooza 18. Lwe mudda. Mu High Court. Yes. Bubaka kiboolekera abalabi baffe. Abalabi baffe kyenyinza okubagamba beebale okusingira ddala. Ngenda kubuwaabo abayimiridde ne Haji. Mwebale nnyo, mwebalire ddala temujjanga okwo. Era tubasaba nti Haji bw'ayimbulwa tugenda kubayita mujje mumujagulizeeko. Ente zigwe tuli amasavu tuwute supu. Twekulise sitaani oyo ejjini eryo. Tulyekulise. Tugenda kubayita. Gw'oliise ejjini? Eryo jjini. Ejjini olimanyi? Zembe olya mbasiraamu. Ejjini olimanyi? Eryo jjini. Bwe likuyingirira tosigala kyekimu. Lina kakasa nga likutadde ku ttaka. Kati y'oyo. Emikululo gyonna gy'ayise abaleka bakaaba maziga.